byamusobozesa okukola twagala okwebasa bonna naddala abazadde n'abantu abalala abamuyambye okusobola okufunako kyakola mu ssomero. Twagala okwebasa buli muntu amuwaniridde abamuyambye mu mirimu gye n'okwatiikirira. Emyaka twasomya 33 tebawandiise 33 naye olaba omuntu myaka 33 atuusa ku digiri eno ennene singa abadde kweyongerayo myaka mu ssomero. Emyaka 33 akoze ebyamaanyi bonna n'abasobola okujja wano. Twagala okwebasa Omukama abantu bangi babadde ku kusi kuno myaka nga 65 naye nga bafuuka loose wa Mukama. Naye olwo byakoze bane Mukama okubye mu ngalo ez'abantu. Mbadde n'amefaaba batamanyi obulungi n'agamba nti abadde mukwano batambula bonna abadde mukwano gwe era n'agamba nze nga tuza abaana be kaka twagamba bagamba bamusabira batyawo ku kakiiko era n'olwo negamba nti bonna abasoma kusa nja baganda baludidde nnyo bajje bankube. Naye omukuba olwo bamusiize Kereziya Katolika ng'eyita mu saaseredoti bw'esinga omuntu Kereziya ebeera kyebanja muntu oyo. Kakatwaka okuweerezebwa Mukama ng'asiina kutya nti Mukama ajja kumwaniriza akuke mu bwakabaka bwe obutaggwaawo. Ddala osaasira nnyo abooluganda abasajja baganda be mukwano gwenyo baddeyo abalongo banakisaluto nga tusobola kubyewala ng'okufa. Okufa Mukama yakusigaza kujja ddi kujja lwakumeka kunansangawa tosobola kumanya. Olumu wekutusangira mu maaso g'abantu oyo gamba nti nedda tiyandibadde wano tiyandibadde wali, naye nga bw'omanyi tokeera ku matya n'ogenda ku mirimu n'ogamba n'agendako wali n'ogamba n'agendako wano n'agendako wali nga tomanyi binaabaawo. Kaakati omuntu yenna ng'agenze mu mbeera bw'eti ffe ng'abantu tetulina buyinza kumunenya, tetulina buyinza musalira musango, tubirekera Mukama kubanga Mukama ye nannyini byonna era yatutonda. Njagala okwogera ku bintu nga bisatu. Ekisooka kiri mu ttuluba ey'ebintu ebisinga obukulu mu bulamu bw'omuntu ne mu nsi muno. Ekisooka Katonda. Katonda muntu mukulu nnyo mu bulamu bw'omuntu, oba oli mukkiriza oba toli mukkiriza. Katonda muntu mukulu nnyo mu bulamu bw'omuntu yenna yenna ng'oli mulamu era ng'otambula. Mu ssomero tuwulidde erisoose tuwulidde nga bagamba nti mu budde obwo budde ki obudde ono nga bwalimu mu budde obwo Mikayiri Ssabamalayika aliyimirira oyo omukungu omukulu akulira abakuumi b'abantu nti ekiseera ekyo kiriba kyanna walibawo ekiseera ky'ennaku ennyingi nga tosobola kuzigeraageranya n'ennaku gy'oyisemu ng'oli mulamu nti ekiseera kiribaawo kasookedde ensi ebaawo. N'agamba nti bwe kirituuka abantu bo balitalizibwa naddala abo abaawandiikibwa mu kitabo. Baani abawandiika mu kitabo kino eky'obulamu? Nanti yogera ku basaaseredooti, yogera ku baimaamu, yogera ku bapasita, yogera ku baawule jamu abasamize, yogera ku abo ffe tuwandiika. Mutusanga wa? Mutusanga mu masinzizo, mutusanga mu makyaki. Ensi eno omukulu ono ng'afudde balina okubuuza leeta kaadi y'abatiisimu. Abazaano bane mwabirabye, leeta kaadi y'abatiisimu. Genda oleete ebbaluwa ya bwana mukulu gy'obadde osabira. Genda okole kino. Bw'olaba nga basabidde omukulu ono wano leka gamba nange balinsabira wano. Ono nno yatuukirizza ebintu, yafunye omukisa. Kaakati okugenda mu kyaki
it's mandatory. Ogenda mu ssinzizo is mandatory. Abavubuka mbamanyi tuli wano bangi neba ne twetaaga Mukama. Naffe bannanga abalanzi ba Katonda Mukama bwe yatuma tubalinze mu makyaki ne mu masinzizo. Mujjenga mu masinzizo nga muli balamu, tetubalinze nga mufudde mwokka. Twagala mujjenga mu masinzizo mwesige Mukama. Ensi eno okufunamu akantu konna k'osobola okukola mwetaaga Katonda. Ennaku z'okusinza mu wiiki ziri kiriya. Bannange mujjenga muberenga kiriya. Kakati omukulu ono olaba ku myaka 33 abadde ajuzizza kereziya eno n'abantu bangi bali wabweru wali. Kakati kiba kitegeeza abadde sereebu. Bw'obeera sereebu mu maaso g'abantu, twagala obeere sereebu mu maaso ga Katonda. Obwa sereebu tibukoma wano wokka, twagala obwa sereebu mubujje wano n'obwa sereebu bubeere ne mu maaso ga Katonda. Nga bakubira enduulu ng'ogenze wali ng'ogenze ku platform okuyimbira abantu, wandigenze okuyingira mu ggulu nga bamalayika bakuba. Naye ffe tubawandiika mu bitabo, temutwebalama. Mugende mu masinzizo, mugende nga musinze. Obulamu obutaliimu Katonda eba bbomu, amaka agataliimu Katonda eba bbomu, emirimu egitaliimu Katonda ziba bbomu. Katonda mukulu mu bulamu bw'omuntu, kyekino kisooka. Abatagenda mu kyaki mubalakafu, abagenda mu masabo, abafuwa emmindi mulinga abali ku promotion mubalakafu, abalogo mubalakafu, abalina ebyawongo simanyi mayembe simanyi biki mubalakafu. Mukama abeetaaga. Omuntu ng'afudde abeera mu mikono gy'ani? Kati omukulu ono ali mu mikono gy'ani? Kaakati nno buli muntu mugamba mukolerere emirambo gyammwe, mukolerere akalambo kammwe. Gamba munnaakuliraanye kolerera akalambo ko. Omuntu bw'ofa kano kabeera kalamba. This one is a mark nti muno mbaddemu omuntu omutuufu naye agenze gwe mwoyo. Kati mwe bannanga abali wano mukolerere akalambo kammwe, buli omukolerere akalambo ko. Amiina. Poyinti ey'okubiri, famire kintu kikulu. Njagala kwebaza batwaza ku TV alina byakozeeyo. Bantu bangi bali mu kibuga kino abamu muli basereebu, tubasinza Katonda naye eka abantu bammwe bali bubi. Gye musibuka mu byalo wafaanana bubi, mutya n'ogendayo mwekukumye muno. Muli mu bibuga abakadde bali eri bawangusa amannyo balwadde, muli muno mwekwese. Abamu tusaasaanya ssente, abamu muli bassemaka mugulira abantu emyenge, mulina abakazi bangi naye mu maka gammwe muli bampinga ebikopo, temuweerera baana. Famire kintu kikulu. Bw'obeera ng'ofudde famire yeebaawo, mukazi wo yabaawo, n'abaana bo n'abazadde. Kakati nebadde alina bwakozeeyo mugende mu maaso bwe mutyo. Amiina abooluganda. Famire ey'okubiri eno gy'ofunye ng'okuze, mukyalawo n'abaana, ng'abazadde obaggyeko mukyalawo n'abaana, oba bakyala bo n'abaana. Oba olina okubalabirira n'olaba nti n'ofuuka sereebu mu bo. Bantu bangi mu maaso g'abantu muli basereebu naye eka baabeetamwa, muli migugu. Bani abanaabaziika? Mutwanguyizeeko okubaziika. Amiina. Mutwanguyizeeko okubaziika. Naffe twagala bannange Mukama ng'atuuse tugezenze, Mukama atuuse okumpita nandyagadde abantu gammwe nga we muli. Amabugo mpulidde miliyoni 5, miliyoni 1. Bannange obulamu buno kintu kikulu, naye famire zaffe zituyamba nnyo okutuuka ku birooto byaffe. Temusuula famire zammwe kubanga amalwaliro babaayo, gino emikwano egimu tugituvaako, naye famire ebaawo, mukyala wo abaawo, abaana bo babaawo. Temusuula famire zammwe, kintu kikulu. Ekyokusatu, obulamu bwo kikulu naawe omuntu. Enterprise you can never have in life. You must look after yourself. Nabadde awo nembeera nga nfaananya mind n'omuntu omu ne ŋŋamba
ndi kati singa baba Ssekibogoono singa tiyagenze out singa yabaddeka oba ne mukyala we n'abeeranga afuna akabuguma aka ka mukyala we singa nalowoozezaamu engeri gye yabadde mu bbaala naye nga oba yabadde anyweddemu oba yabatanyweddeemu simanyi naye nga masinga yabadde soba bwe twasoma nti waliwo yamukute n'amukuba wansi kyo kyali yabaddemu n'amaanyi geerwanirira n'akamu naye nga masinga yabaddeeyo bino byandibaddewo nenzukira nti buli lunaku tukola choice. Every day you make choices in life. Some choices cost us. The choices you make cost you sometimes. Naye nga situmusalire musango naye nabadde neebuuza ne ŋŋamba nti singa yabadde watuufu singa yabaddeka bino byandibaddewo naye nga oba yabadde nteekateeka ya Mukama olwo gye nagenda eyo okusaba mu misa naye ng'omuntu afudde kadomola ka walagi baali mu mpaka kakati nentuusa nembuuza abantu bannange ono yafudde kadomola ka walagi katugambe nti Mukama bwati bwe yasazeewo tukoze tutya twabye mwagala Mukama yasazeewo bannange afudde kadomola ka walagi twesabire Mukama atuyambe twefeeko amiina twefeeko. Your life is very important because your life even houses the soul. Your body is very important. You must care for it. Osanga abavubuka nga tanaaba yenna awunyawunya terisenya mannyo liryawo n'ogamba ono amanye obukulu bw'omubiri gw'alina n'obeera ng'otudde awo naye nga wenna wenna owunya otomanya n'abantu abali awe nomanga ono tamanyi mubiri gw'alina. Omubiri kintu kikulu by'oteekamu by'onywa ne by'olya bintu bikulu. You must look after your life. You must go kugamba you must care for yourself. Kakati ono omukulu ono nno abadde serebu kiba kitegeeza bantu bangi bamudipendingako. Tosobola kumanya oba abadde alina omukyalo omu oba babiri. Tosobola kumanya abaana bameka abaana bato. Buli wofuuka serebu manya mbuno waliwo abantu abagoberera. You have followers. Tubagamba nti mujjeko mu kyaki kubanga makyaki gano twongera ate okubaagala ebintu ng'obitaddemu Katonda buli lunaku biba byanjawulo nnyo. Naye bw'otambula ng'oli ku maanyigo amaanyigo galina bwe gakoma naye amaanyigo nga gegase n'aga Katonda osobola okukola ekyamaanyi mu nsi muno. Kakati banaye mwefeeko mwerabirirenga. Osanga omuntu neyegatangira bwana jjoba omwenge alinga anywa amazzi n'onywa eccupa 10 n'osigala ng'oli okke ng'oli bw'oti how are you am fine n'ogamba mmwe. N'osanga omuntu ng'olina omusaayi mutono okusinga omwenge okulimu ng'otunula walagi otambula walagi emboozi za walagi ng'oli awo n'ogamba kakati ono bannanga ogenda kubeerawa. Abavubuka abali wano ffe nga tuli mu myenge bw'otambula mu kibuga mwe waliyo abasula mu bukutiya n'osanga oyinza okuyita nti bupaketi bwangoye naye nga basula omwo tetwefaako n'akamu. Waliwo gwensanze wali neyeeyita Balamu naye nze nga Balamu mumanyi naye ng'atamidde nga mwana muto ali kuloko bbuumu. Nze Balamu ne ŋŋamba eno njaga. Omanyi bw'onywa enjaga omanyi bw'onywa enjaga omusubbaawa gufuuka kalina. Oyinza okwogera ne Obama n'omugamba gyebaleka Obama oli bulungi aye n'omulaba ng'ayogera Oluganda ne weewuunya. Musanze walinze Balamu ate nze nga Balamu mumanyi. Kati bannanga twesabire twefeeko amiina mwerabirire kubanga ekintu ekyo kikulu. N'ekisembayo ku bintu ebikulu relationships emikwano kintu kikulu. Omukulu ono yuno wano azze kusangawo kizimbe kye kyabadde azimba. Togenda kusangawo mmotoka zabadde avuga. Tojja kusangawo investments. Ogenda kusangawo abantu bakulu mubakwate bulungi. Emikwano mufune egyegasa emikwano mu nsi muno kubanga emikwano gitutaasa era gyetuyamba. Naatera okufundikira naye omuntu ng'afudde lwe lunaku lw'osookera lw'osinga okukuŋŋaanya abantu abangi. Lumu nagenda ne ŋŋamba nti omuntu oba ofudde bwodda engulu oyinza okwewuunya abamu abali ku lumbeerwo. Oyinza okulengera akwata ssente n'omugobamu osanga aba yakubba n'olengera abali katiiko naawe gundi oli wano. Naye bwe tubeera eyo abantu kati batukubira ku busimu
oyinza okulowooza tebakwagala. Abantu batwagala. Kakati ono Moze abadde akimanyi nti mwenna abali wano mumwagala. Wantu abadde wano abantu bamusabidde zimmisa. We normally have silent people who are following us. Waliwo omukyala Oprah Winfrey yagamba, bambuuza what's legacy? N'agamba legacy are not the cars you have, legacy are not the buildings you have, legacy are not whatever you have invested in, but legacy are the people you touch. Where you touch, you must leave a mark there. Legacy are the people you touch in life. Bano abantu b'okwala ng'oli mulamu be bakuwerekera wano. Akati bannange emikwano kintu kikulu nnyo. Waliwo omusajja yayogera lifespan, ntero gyogerako nalano kanjogereko n'agamba nti biro 20 years egyo emyaka mu bulamu bwabo wanguzi tegibalibwa, naye nga mikulu myaka gya kusoma, genda primary school, secondary school, university, emyaka 0-20. Naye emyaka gya background kwesetinga egyo emyaka 0-20 years. Era emyaka egyo obeera mu mikono gya muzaddewo 0-20 years. Obeera mu mikono gya muzaddewo akulabirira n'akuweera n'ebirala. Nabaga nti emyaka 23 omusajja oyo yagamba nti no emyaka 23 myaka gya nsobi, the years of mistakes. N'agamba naye nti myaka gino wandibadde ofuna inspiration or role model whom you are following, oba an entrepreneur oba someone gwogoberera nga yakuliko myaka 23, myaka egyo nti gya nsobi. N'agamba it's like a film. Egyo myaka n'agamba nosobola okukola ensobi zonna z'osobodde kasita tofa, nga tonyiizizza Mukama, nga tokoze biki, nga tebakusibye. Myaka gya nsobi is a show. N'agamba nti emyaka gituuka 3 kwana myaka gya seriousness. You must mark on seriousness, you must invest. N'agamba nti between 30 and 40, actually 20 to 40, the rate of death is very low. Era emyaka gino gyafiiddeko emyaka 33 myaka gyakutandika kukola. Afiidde emyaka mikulu nnyo gino, emyaka emikulu mu bulamu bw'omuntu. Afiidde mu siteemu y'omuti, the stem of the whole tree. Wano afiiridde wabeera atandise okugasa emyaka 33. Era babulira nti omuntu afudde mu nsi ezimu beewuunya nnyo emyaka 33 ki ekimusse. He was a hope, he was an inspiration for so many people, he was having so many people following him. Emyaka 33 kaga emyaka gino bane emyaka gya kukola. Kati mwena mwena avubuka abali wano n'abantu abakulu, emyaka 3 kwana myaka gya kukola, myaka gya kwejjamu mampaati lugezigezi, kubeerawo nga tutambula butambuzi obutafaayo, myaka gya kuseetolinga wansi, myaka gya kufuna babeezi, myaka gya kugattibwa, myaka gya mpeta, myaka gya kugula poloti, myaka gya kukozesa ssente z'obulungi. Owekitiibwa Katikkiro gy'atugambye ng'olina financial advisor. Baserebu baffe bali wano omanye kati banneeffe tubassaamu ekitiibwa kye tubalengera ku TV. Naye we wonder whether you have financial advisors. Sometimes abamu bojja ono mu Kampala n'owulira mbuno baayiye omwenge gw'ebbeeyi, waliyo abanaku abafa enjala wano. Ntera okugamba abantu nti being extravagant is bad apart from being extravagant in church. Muchali but being extravagant netulengera eyo naye gino emyaka 3 kwana myaka gya kukola. Mwenna abali wano omanyi ssente z'omudugavu we zeeyongera, mwongeza bakazi, mwongeza myenge, mwongeza biki, awo ssente zeeyongedde. Ng'omukazi ssente bwe zeeyongera ne weyongera obutawulira bba, ne weyongera okubogoka, omwami n'agamba gwe n'addamu gwe, nga bye biri mu family because you have the money, but money is not everything. Emyaka 3 kwana bavubuka bannange mwenna abali wano mugikozese, bannange musige, mwetegekere obukadde, mwewale financial mess-ups, mwewale financial disorganizations. Sente mugenyi naye obulamu bukulu, you must handle. Myaka 3 kwana tula okwogera ku bavubuka n'omulaba ng'ali awo nga muli mu byammwe n'obeera eka myaka 4 tonnawasa, olinga bulaza, olinga father, olika emmere olya yawaka, olya nnyingi, togambikako, n'omuzadde n'akwetaba. Omuwala ng'olinga omusista, bakubuuza omwami aliwa, omwami gy'ali. Nammwe abawala betulengera mu mpapula z'amawulire
ekisooka yiwa tukunamiko mwambala bubi, ekyokubiri muli mu kulya buli sente. You look too expensive, and I'm normally having pity on the men who love you. Some of you look too expensive. Ensi kati bantu bali mu kweraga myaka 3 kwana kweraga osanga omwalo osula muzigo ovuga mmotoka n'ogamba omutwe guno gulimu akantu oba mukalu. osanga ne sente z'emmotoka z'olina it's uprooted money. Sente enkuule mu basajja, uprooted money, and you are there. Emyaka 3 kwana myaka mikulu nnyo, myaka gyakola mikulu. Kakati omukulu ono bambi yafiiridde ku myaka 3 mu 3. Myaka egyo myaka mizibu abadde atandika. Naye kanjogere ne kubavubuka ab'effujjo abalwana wali abadde agamba nti obayagala nnyo okuba abantu genda ogule ettaka okeerenga ogenda okube ku ttaka eryo ly'okuba. Waliwo yagamba genda empambire ogule eŋŋoma keera okube bwe zaabika ogule endala. Naye mulime kukuba bantu. Waliyo banaye abakuba bannaabwe kati eya Son eyamukubya ekikondo baki ekyamuse. How would you feel? Sometimes we have blood on our hands. How will you answer that before God? Do you think not coming to church gives you an excuse? No. God will be there to judge us, to ask you, why did you do that? Now this man is dead because of some person, because of some young man. Netugenda netusitula eyo obuzito tugenda muzijjemu. Waliwo omusajja yagamba nti amaanyi ge mukozeseeyo nga mukola 3 paaka mugeyambisa ogogola emyala mu Kampala oli mukola 3 paaka. Amanyu, you must remember one day your soul is to be judged by God. Whether you are Catholic, whether Protestant, whether Muslim, whether whatever, there is a moment to meet your Creator. When you meet your Creator, what are you going to tell Him? Sajja bamuse. Kakati nno waliwo abaana be bakyala bwe mukyala we byonna byabadde alina okukolako gwe yamuse. That thing is to be on your hands. Byabadde alina okukola mukola ebintu nga tumanyi notta abantu. Emisaayi gyo gigenda kulondola abaana baffe n'abazzukulu. Osanga abaana tebafumbirwa, tebazaala. Ekikanga kikolimira obuuze bino byabaaki? Because someone in your history, in the history of your clan, somebody killed someone. Omusaayi gulondolanga ogwa Aberi ne gulaja na maaso ga Mukama. Fe abalina emisaayi ku mikono tugenda kukola tutya nga tugenda na church? You must be cleansed. Nawulira omuntu agamba ng'ayigiriza n'agamba waliyo abantu abamu muli mu Kampala muno nti mwekukuma mwatta abeewammwe, n'agamba nti Allah ali kusonyiwa kubanga wali weetetenkanya. That is wrong. That is wrong. Nti wali weetetenkanya. That is wrong. Ngotta abantu bane twegendereze. Amina abooluganda. Njagala kufundikira emyaka eyo 3 kwana mugikozese bulungi. Twagende wamu waliwo bwe bantwala nesanga abavubuka abamu omusajja omu akola ku TV sijja mwogera ne mama baali eyo atudde mu buwala nga 5 nembeera waabo sente kuneŋŋamba oba engeri gyagabamu emyenge gino oba yengeri gyalabirira abeewaabwe simanyi. Mwabava ewaka omanye omuntu ng'afudde tumanya bingi gyava ogamba nti waawa weekapukyolwa nga yagamba we bwayise aweekapukyolwa eyo gye tuva. Bw'ofa okufa kwogera bingi. Bwe tujja okuzika tuba tuzze kukola ki? Tuba tuzze okupima ozito wa kyenkana ki? Mwenna abali wano Yona yagenda Ninive n'agamba only 40 days for the city to collapse. Nembuuza, you who is seated here, how many days do you have on earth? How many days do you have? Temugenda machachi, temugenda mizikiti, temugenda makanisa. What time do you have? Nze nalambula amasabo nga nkola research. Naye sasa nga muntu alina ssabo n'abagendayo nga bategeerekeka. Nasaasira mwenna abagendayo muleka amachache wali Katonda omulamu ne mugenda nga mutabaala. Twesige Mukama y'anaatuyamba. Nze nkuta amayembe gaabo babireeta wano faata amayembe bikibe ne tubiraba n'okisumulula nga there is nothing there. Nammwe abagendayo b'olina amasabu bw'obeera ng'ogenza okwebaka jjukira okusaba Katonda omutuufu.
ate weetonda okubuzaabuza abalala. Mukikubire mu ngalo ezo. Benyiziza munansonyiwa nze ndi faaza. Tusabe Omukama munafuna amusaasire. Mwabaliwe n'emyaka 3 kwana mugikolere nga gy'amaanyi. Muwerere abaana bammwe, mwabazadde abaana mubamansa bumansa. Omansa eno n'omansa eri n'omansa eri. Abasiraamu bano olumu mbaagala nnyo. Baga buli mwana azaalibwa aliko riziki. Buli mwana azaalibwa aliko riziki. Naye abasajja n'abakazi abo n'abadde balina endowooza eyo baweerera abaana baabwe. N'abalala tukola naye akantu ako nkaagala naye baweerera abaana baabwe abasajja n'abakazi abo. Kati bannange mwabali wano temuweeredde temuzimbe famire. Baani abanaatuziika? Baani abanaatulabirira? Baani abanaatujjanjaba? Nammwe abavubuka tukusula muno mulina ssente naye nga temuzirina. Mwepankirapankira mubalina ate nga muli bunkupe. Mweteeka ku grade ze mutalina n'obeera nga alina emmotoka weyazika neeyazike n'onywa emyenge gy'ebbeeyi naye ng'oli mwavu. Oli mwavu naye wepankapanka. Kibuyaga waalitikkula ennyumba lwe tulimanye ekiri munda. Obudde buli Mukama. Amiina. Tudde eri Mukama. Come back to the Lord. Let us go to churches, go to mosques, go everywhere. You can search the living God. When God is first in your life, you will never be last. Ajja kutemera empenda z'obulamu obeere mu nsi muno nga you are not a failure at all. Mukama ffenna yatuyamba oyo eyakola eggulu n'ensi. Emyaka 45 bannange emyaka gya kwekolerera mbu kwekolerera kuzimba bupoloti bwo n'ebirala. Emyaka 5 ku 6 myaka gya kukolerera bato. Omusajja yagamba myaka 5 kukolerera bato baana n'ebirala. Naga nti emyaka 6 ku 7 kiggalewo myaka gya kuwummula. Naye osanga omusajja myaka 6 okyafuna bawala bato. Myaka 7 okyali mu bwenzi. Myaka 7 olina abakazi abatamanyiddwa. Myaka 7 mukyakukuta. Myaka 7 mukyali mukukuta ekiro. Okyalina maanyi ki mubiri gwo ggwe. Mugenda kukutuka bwereere. Mwe abavubuka abanywa enjaga. Abavubuka abanywa enjaga n'onywa enjaga ng'ekimu kye weesiga y'enjaga n'onywa enjaga n'olengera 1000 nga lufuuse miliyoni. Abanywa enjaga musulira biroko bbuumu mulya bicyapati mudde mu byalo mulime mwetetenkanye. Twongere emmisa eno mu maaso nga twesabira bane Mukama ffenna atuyambe. Naye kambwe buno advice to the celebrities. 1, remember your talent is God given. Sometimes you tend to treat your talent as if it is yours. It is God given. When God gives you a gift, it is a quality gift. The way you handle that gift is your gift back to God. Mwena abayimbi abali wano Mukama Katonda yakutonda n'akuwa ekitono ekyo mumuddiza kirabo ki? Ennyimba zammwe nyimba ki? Ziyambye zitya eggwanga? Zikola zitya? Talent is God given. Don't own it as if it is yours. Use it to serve humanity, not to annoy God. Secondly, oyitibwa Katikkiro kyagambye mufune ba guides abakwata ssente zammwe ababalabirira ate mubawulirize muwala amampaasi. Abasinga wano mune twavayo mu byalo nga tuli baavu n'ojja mu kibuga Mukama n'akuteekako omukisa naye bw'akuwa ssente ezo abayagala ozikozesa oweereze abantu. Mufune abantu nga bano abazungu be tulaba aba footballers. Mufune abantu abakwata ssente zammwe n'obalabirira abantu abali professional. Ssente zammwe muleme kuziyiwayiwa. Ssente ze muyiwayiwa tuzaagala. Oba zikusukiriddeko obungi zitwale mu kigo tujja zisalira amagezi. Mufune bagayidi baluddewo banne betulaba bane tubaagala nnyo era tubasabira naye
mwina bagayidi. Sometimes nga mufunye obuzibu tulya nga bali mu kusonda ssente ne basonda ssente n'obuuza emyaka gyonna obadde okola ki, n'osanga omusajja w'omukazi yayimba emyaka 2 naye mazima ddala n'otuuka wali nga musajja mwavu n'ogamba emyaka egy'obwasereebu bwo gyalagawa. Mwabali wano singa enkya ofuna obuzibu ng'obwamukale ng'omwamunaffe ono ng'ofunye obuzibu weebuuze ssente ezinzijanjaba ziva luddawa? Olina emikwano emeka? Sente zolina ozikwasaganya otya? Mufune bagayidi musobole okufuna mu kitone kyammwe. N'agalala nga Mukama akuyimusizza muyige okuhandulinga life of fame. Leka kufuuka nnyo wa kitalo bwepankapanka eno sanduuka ekutowaza. Sanduuka enoobeera mugagga otya tewali agenda kufuna yalawunda yonna yansonda nnya. Era sisuubira nti waliwo gwe banaaziika ku eke namba bajja kukutemerako bwe banaakuteeka. Ate kankubuulire abantu nga bamaze okukuteekayo bajja kaaba naye tebajja kaabira bbanga ddene. Ne wabeera mukyalawo babaana bo bakiki. Kaakati nno bannange land to hand of fame. Ekiro mutambula nankwane muli b'amaanyi mutambula ekiro munywa emyenge mutamiira ne mukola ki? Ezo ssente ezo manyi abantu abaavu mu Uganda wa omanyi abasula nga tebalidde ssente muzoona ne zikolimira. Why do you make your money curse you people? People have worked a lot day and night. They are poor. God has given you a chance. Even you can't be available for God, even serve Him. Kati banayi land to hand of fame. Kubanga when a famous man falls, he makes a big hit on the ground. Ate kakati kanakalala nti wona afuna obuzibu bannange bukusange wuwo ogenda okunenya sitaani naye bwe yali akukema yakusanga wa mu kyaki oba wuwo. Tusaba Omukama atuyambe twetegeke. Life is not certain. When will I die? When will you die? I don't know, but God knows. Those of you are dodging God, it's not right. Mwabakola ebyonono naye nga mukyali balamu. Abanyakula obusimu mu kibuga muno nange banzibako emwawo nga nyambuka ate nga yali ya bbeeyi. Bwe nagamba ne banga abakulaze ekibuga faaza. Mwebale tulaga bibuga bassebo ne bannyabo abatukuula abatubba amasimu. Ate bafubuka abamenya amayumba g'abantu abakuba obutayimbwa. Buli kintu kyonna kyokola kiriko omutango. Bw'otta omuntu aliko omutango, simu gy'onyakudde eriko omutango. Kisingako n'ofuna akasente n'okalya naye nga kako. Naye zino ssente enzibe n'amagoba gaamu n'ebibala byamu ebampewo. Tusabe Omukama bannange atuyambe. Mukadde waffe ono munnaffe bannange amuwummuze mirembe. Nama bateekateeka okufiira mu ngeri ng'eno bannange. Eno warning okufa kulinga ng'emmere y'olujjuliro. Nga tutula ku lujjuliro baabeganga amabego ne bagamba taata w'abaana alya 6 ne bagakuwa. Maama abeera amanye saizi y'olubuto lya buli muntu. Naye amabego gano gaabeerangabo n'ofunamu obubego obutonotono obutole. Kati n'okoza bwoti. Kati wobeeranga ogenda kiteekayo sooka n'owoninga ekiddako n'ogira bwoti weegendereze enkomawo. Ekyo n'okirya. Kaakati ono waba munange Mukama amuyise ani addako simanyi. Naye tulina okwegendereza mwabakola bino. Ababadde naye mufuna abakazi n'empewo n'ebafuuyira mu nnyumba. Ne mufuna abakazi n'obeera nga buli kaseera okumawo bukedde okumawo otamidde wenna oli awo. Mugende mwekebeze mumanye olina omusaayi gwenkana ki. Oyinza okwesanga olinamu amacupa ga walagi nga mayitirivu mu mubiri gwo. Mwekebere mmanye muno muli balamu. Ate Mukama ono bannange buli kyokola abeera naye. Ng'otambudde ng'okedde ku makya mwekwase gy'ogenda ate ng'okomyewo mwebaze. Makyaki makanisa mu mizikiti tubalinze mujjenga ku masinzizo. Mwe abatasaba mubalakafu. Abatasaba Mukama abasaasire okuva olwaleero mukyuse. Ne munnaffe ono Mukama muwummuze mirembe. Ayi Mukama muwe ekyumula ekitaggwaawo.